ng'ebulambale Pulezidenti Yoweri Museveni okugenda mu bizinga ebivuma okunoonya yakalulu. Minisita omubeezi beetaka Dr. Samayanja bitaddemu engato okugenda okuliza okulajana kw'abantu abali eyo. Mu bikumi yabagamba nti investor akola okusimba ebinazi yatwala ettaka lyabwe n'asimbako ebinazi nga tebasasuddwa. Bategeeza nti kati ebbanga lisoma myaka 10 nga babundabunda nga n'ekyokulya bawa makiwame. Bala basobola okubeera abakabi balaza obulumi bwe bazze bayitamu okumala ebbanga erisoma myaka 10 ng'ettaka lyabwe investor owa Bidco gavumenti yali mukwasa n'asenda emmere gye balimangako ulobo ne basigala nga babundabunda nga n'abamu beeyaguza njo. Katekere Mendi ku lwa ssentebe w'ekyalo ky'e Majjo yasoose okwanja ensonga z'abatuuze enku n'abadde ng'akubye ejjinya mu njuki abatuuze ne bataamuuka. Emyaka 11 omuntu nga bamubala ekibanja kye ne bamugamba nti tolima wiiki ejja tukusasula n'okulawo akawunti eyo eregalwa ne mugulawo endala abantu bakooye. Basasula abantu okuva mu minisitule ya finance ne agriculture ne tufuna ettaka lwala bayinvesta kwalini naye ba gavumenti yamwe gye mutuula mwali tutula butunzi nga nti buvuma guno tugiveeko n'osasula abantu b'ekajanga kumala myaka 4 musasula just 1, 2, 3 villages. Tata babulire minisita abitwale. Abatuuze Ssekinomo bavudde ne balombojja obulumi bwe bayitamu ne basaba minisita Mayanja abayambe basasule olwo bafune ku bulamu obulungi. Tukuddewo akawunti nga bannange boogedde emirundi emirundi tuziza obujja naye ettaka ly'ebwiri nzewe omutaka sasulanga. Saba ow'ekitiibwa ensonga yange nze Mmanja nawayo ekibanja kyange nga kirina ekazi 30 era nga mpaddeko n'abaana bange ne bambalirira era ne bampa n'obupapula bwa disclosure wano ninawo n'obw'abaana bange. Mmanja ssente zange nze ndi mumativu ne ssente ze bambalirira era nsaba nsasulwe. Minisita mwamugala okusasula era mwamugala okufudeko ky'obwagala lukamuseeyi kwololoka naye nebyo babalimba disitulikiti n'abakozi bayo okusobera ddala be batukoze obubifu abantu ba wansi. Omubaka wa Buvuma Robert Migadde Ndugwa n'agamba nti enfunda nnyingi ensonga zino azitutte mu Paalamenti n'obukiiko obw'enjawulo muli baminisita saakudde Ssaabaminisita Rubina Nabbanja ne basituka naye byonna bibadde bikyaganye okuvaamu ekiramu. Abamu bwe bakulawo accounts ne wayitawo emyaka 2-3 ne zifugana dormant ne babagamba ssente zazze ne badduka ne bateeka akasente ku account zibeere active nga balowooza bagenda kusasula. Abamu ne balaze ono sikyakubuusa busolo ono jjajja wange famire yetebamu Katebe wa Yeebi balowooza nti oluvannyuma lw'emyaka 10 ye yafuna ssente n'asirikira n'asazewo ku banne so ne famire erimu Katebe wa Yeebi ne bagamba mwatulyako ki ssente balowooza babasasula. Abantu bano kituufu bye boogedde ebisinga bituufu naye ate Tuba tukoze investigation nga official DC twazuulanga ate ebituufu bingi ate nga mulimu n'abamu abatali batuufu nga babawako akasente naye nga tebamatira bumatizi kuba bwe bakompasetingira wali ebuvuma ndooza yiika yali egula $1.2 million ndooza abantu balaba nga waliwo ekyeyongeddemu
Rebecca Twiningo navudde mu offiisi erwanyisa obuli bw'enguzi era omwazi wa pulezidenti yakola ku kulwanyisa obuli bw'enguzi naye ategeeza nti Pulezidenti Museveni yennyini yamulagidde akwatagane ne Minisita Mayanja balabe bayinza okuyamba abantu ab'ebuvuma. Era njagala beebaza kwekubira enduulu. Pulezidenti yawulira nsonga zammwe mwenna era tuli wano kulwaba navuma mwenna kulwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ensongayo weri. Ng'ayanukula Minisita Mayanja ategeeza nti Pulezidenti Museveni yalagira ddala abantu b'ebuvuma okusasula ensimbi ne ziteekebwawo n'agamba nti kino kirina okukolebwa mu Nnambiro. Alina okulaba nti agenda kusasulwa. Mayanja alagidde Minisitule y'Obulimi okuvayo mangu ddala ng'ennaku za mwezi bbiri Pulezidenti lw'anaabeera ebuvuma ng'anoonya obululu nga tezinnatuuka basasula abantu n'ensimbi obuwumbi 14 ezaweebwayo edda olwo abaana tebasasuddwa batandike ku nteekateeka z'okusasula. Kiragiro kino kireese abatuuze abadde abakawunga omususa ng'abasanyufu ng'era bawera nti singa banasasula Pulezidenti Museveni bakumuyira obululu obuyitirivu. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV.